Famire ya Museveni erabika ekitegedde nti obuyinza okubuleka mu mikono gya Muhoozi, Uganda egenda kuba eyolekedde akaseera akazibu ennyo. Newankubadde azaala ekibi akiwongerera, ne Maama Janet atuuse n'okukaaba amaziga, bw'atyo bw'atutegeezezza mu birowoozo ebingi ennyo. Atidde okoleka Uganda mu mikono gya sitaani. Jjukira nti munnange awo aba ayogera ku kaseera nga bamaze okubeera nga bakkirira ezira kumwa nga bafudde ye ne bbaawe Museveni, oba nga bbaawe Museveni afudde, newankubadde nga ye waali. Uganda nga eri mu mikono gya Muhoozi, kati ye pulezidenti nga bwe bakipulaaninga mu ntandikwa. Wanaabaawo ekisa eri bawala be, bazzukulu be, bakoddomi be. Oba ono amaze okulaga signs ez'okuba nti ajja kuba akola bibye, amaze okufuuka kaasa ayawukanye ku mugendo okusinziira ku biriwo. Era okusinziira ku bigenda mu maaso, bw'otunuulira oba bw'oba wasomyemu mu kiwandiiko kye baasomye ekyabadde eky'okwetonda n'ebigambo Janet Museveni bye yazzizzaako mu sipiiki ye nga bali mu kusaba okwategekeddwa muwala waabwe Patience Lwabwogo, olabira ddala nga waliwo ekitatambula bulungi mu famire n'ebyo bye baali balowooza nti biyinza okuba nga bituukirira nga bwe baali balowooza. Omuntu bw'akula ng'atuuse mu myaka, kati nga Museveni gy'alimu 8 ne Janet Museveni gy'alimu, atandika okutunulira ebintu ebimu mu ngeri endala. In fact awo otegeerera nti omwana ono ddala kumbe wa mutima mubi bulijjo eri banne, tagatta wabula ayawula bwawuzi. Kati bwe tutunuulira Muhoozi, kubanga tugenda kwogera ku unity obumu oba okwegatta, Janet Museveni yakikoonyeeko. Bwe tutunuulira famire yaabwe, unity erabika teriiwo. Era awo we wava ekinyusi nti Museveni ne Janet okukosa ne Salimu Ssale okusinziira ku bigambo Salimu Ssale bye yayogera juuzi nti oyo Muhoozi alabika ye tasaana kubeera mu magye. Muhoozi ne yeetonda. Bw'otunuulira Lwabwogo ne mukyala we Patience, engeri gye baali boogera ku by'abachwezi tutuleetera bya bulogo wano. Era ne mu kusaba kuno ekkololo Muhoozi teyabaddeyo. Ekyo kikulaga nti waliwo ekitatambula bulungi nga bamaze okukitegeera nti already ekintu kye baaleeta oba kye baalowooza nga bajje babikusa amaaso beebijjeko akatambala kali akokulaba abaana baabwe ng'abato, kati nga bwe balaba bazzukulu baabwe nga bamaze okufuuka abasajja abakulu abaddala. Kuba kati Muhoozi ali mu myaka 5, tokyamusuubira kuddamu kufuna bwongo bulala nti akati asobola okuyiga oba asobola okutegeera nedda. Kati karakita ye nti bw'ava mu myaka egyo, myaka mitono nnyo 10 kudda mu maaso awo, ajja kuba ayingidde emyaka ate egirowooza obulala ennyo, ntondo n'ebirala na busungu. Kati bamaze okukitegeera nti omuntu gwe baagala okuleeta tajja kusobola, era agenda kubaswaza nnyo nga famire. Kubanga boogera ku transition, bw'oba osomye ekiwandiiko ekyo bulungi, ne Janet Museveni bw'abadde ayogera, yayogedde ku transition, okukyusa obuyinza, era nga akoogerako ng'akaseera akagenda okubeera nga tekalina okusala, akaseera ak'omugaso ennyo akagenda okusalawo ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Kakati munnange, era mu mboozi yaffe eno bw'owulira engeri State House engeri gye yabadde erumbaganamu olupavulo lwa Daily Monitor nga batulaga nti bo baabi misinterpreted Museveni bye yayogedde, yabadde yeetonda eri Katonda, so si muti yabadde political apology. Okitegeera ekikulaga nti bali bengeri kiri nti bafunamu
omuntu eyeetonze balina okulaba nga bakituusa kubanga bakirabanga kati eyeetonze kwegamba agonze tepobo balayinza n'okutuuka ekiseera n'agamba bannange nga bwe nagamba nti nno ekizibu kya Africa be bakulembeze abalwa mu buyinza kakibeere bwe kiti ate nga bo bakyayongera mu maaso nga bw'onagamba nti enkwa yandiyagadde okusigala ku nte so nga ate bw'ogikongolako oba bw'oleeta eddagala erifuuyira enkwa n'ogifuuyira obeera ogittidde okunyuunyunta omusaayi kati abali mu State House n'abali mu gavumenti ojja balaba nga bagamba bajenero tebeetonda nenge ne bwe boogerako litaadi genero bajenero tebeetonda naye ng'ate Muhoozi kyajje yeetondere taata w'omuto okitegeera kyajje yeetondere kitaawe era aba yeetondedde Uganda yonna geno public kubanga apology yabadde public yandibadde avuga n'agenda eggulu n'agimuwa oba ne yeetonda maaso ku maaso nga tewali bannamawulire naye nga amaze kiraba nti akoze bulanda asindiseyo Andrew Mwenda abyonoonye ate yayongedde nno okubyonoona ate n'anamulayoko ku UPC Andrew Mwenda ng'ali muwadanku nnyingi n'abalala nga yabuuseeko waya n'ayombera ddala bamubuuza nti ani akuteekamu ssente gwe ofaayo ani akufandinga tinedda ani mukuwoza mbunamu abaka palamenti mufuna miliyoni 4 buli mwezi bw'ogattagattamu miliyoni 1 n'ekitundu ku ssente z'omuwi w'omusolo biki ekyo kiti naye ye Andrew Mwenda kwegamba yafuuka ndowooza muleebeesi nze bwe ndowooza yafuuka muleebeesi kubanga ekyo bw'aba akyogera bw'ati ani yavaako abantu abameka abapalamenti kuba nga babweebwa miliyoni 4 ani yavaako ekintu ekyo ani asalawo wano ani police maker system gyawagira kati bamubuuza ebibuuzo n'atuuka n'okuyomba kitegeeza nti babadde bamaze okumurezoninga nga talina kyazzaako n'ayomba kwegamba ye kati saawe eno yafuuka munyazi kati abantu ngaawo beerabanga bafeeriya balyako bye balyako kubanga balabanga eno taamu egenda ate Andrew Mwenda akimanyi nti Muhoozi Museveni tajja kumulekera ekyo akimanyi kati akitegedde bw'olaba engeri gy'apalapalanyamu akitegedde nti Museveni naye kennyini abuuse nga Muhoozi ono kakati bwe tuddayo ku bigambo bya Janet Museveni bye yayogedde okukosa n'ekiwandiiko oyinza okugenda n'okisoma oba mwakiwulidde nga bakisoma kuba babadde bakisoma babiri era waliwo abo aba State House abawolereza abantu babagamba nti ffenaffe tulina amatu ate tulina amaaso twawulidde ate twalabye kakati temutubuulira Museveni kye yabadde ayogera nti wa yabadde yeetonda eri Katonda oba yeetonda eri bantu naffe kenyini tusobola okwesalirawo kakati kantuko ku kinyusi naye nga teweerabira aba maintenance policy gye bali nnyo bano balina solar systems ezitalina balina ebyamasannyalaze n'ebyamazzi balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako kati bakwasa ekizimbe kyo osobola okubakwasa ekizimbe kyo noba contracting ne babeera nga bebakirabirira mu byamasannyalaze ebyamazzi n'ebirala maintenance ng'era bw'olya nti maintenance policy hillside view apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjani Entebbe Road gwetuuka e Namulanda Ekitende oba ekajjansi obuuze ejjanyi ku kyaki kati bw'otuuka ejjanyi ku kyaki hillside view apartments we ziri awo akugamba nti apartments mulimu buli kimu twala bwe tulotwo amasannyalaze tegavaako wifi weeri togimalaayo ate ne security eri ggulugulu omulirwano gwegwo kakati munnange tweyongerayo era nga bino nga bwe mbikubuulira nze nange bwe mbiraba era bino osobola bitegeera singa oba wawuliriza Janet Museveni bye yayogedde obanga wasomye mu kiwandiiko ekyo bw'oba tewakisomyemu ng'obyakiraawo mu bbanga bw'otyo oyinza obutabitegeera nnyo naye sooka osomeko mu kiwandiiko bawuliriza akatambi kugenda ku internet ne bugenda ku TikTok oba wonna oteekemu apology ya Janet Museveni Buganda ojja kufuna ebigambo ebyo bulungi osooka obitegeera kakati munnange Janet Museveni yabaddeyo naye nga bamaze okubeera nga beetonda n'abaako ebigambo bye yayogedde naye ebigambo bino bwe kubiwuliriza nalabye nga
wateekwa okuba nga waliwo ekitatuukiridde abantu bano nti Mukama yababikkulidde oba waliwo ekitangala kubanga still n'omulamwa ogw'okusaba engeri gye baagutuumyemu erinnya nga kirabika still waliwo ensonga enkulu ennyo kubanga nti ebbanga lye bamaze mu buyinza bajja 1998 eggwanga lyamala mu lutalo emyaka 5 kati gwe tulowooza nti ebyo baatuusa ku ggwanga mu myaka 5 n'abantu abaafa ekyo tebakimanyi bakimanyi era beebuuza nabo nti ddala mu butuufu lwaki abantu baafa. Museveni bw'ovaako tuddawa sitiru abantu bagenda kuddamu baffe baani ba trouble causers be baffe kitegeeza ebiri ffe abalemesezza eggwanga okukyusa obukulembeze nga tulaba ate twagala eggwanga likyuke nti ligende mu mikono gya mutabani waffe bwe tumaze okulaba nti already bad news tumaze okumulaba nti bad news era Muhoozi njagala okubabuulira nti n'amala akwata entebe oyo can easily be manipulated by anybody any brain out there asobola okumanipulatinga okugamba asobola okuvugira Muhoozi ku remote omuntu yenna ali awo era kyolaba Andrew Mwenda abo bakola kinene nnyo mu kuwudiisa Muhoozi n'okumugamba ebintu ebitasoboka nga baagala omujjamu akasente. Kakati munnange Museveni jjukira nti yagamba nti ekizibu yali ayogera ku bizibu bya Africa ebireese obuzibu bwa Africa yagamba nti abakulembeze aba overstaying in power abalwa mu buyinza essaawa eno nga y'omu ku bo ku myaka 8 Museveni gy'alina nga yakatufugira emyaka 4 ate nga ayagala kuddamu alondebwe mu ggwanga lino litumanyi bulungi erifumbekeddemu obwavu obuyitirivu ennyo n'abantu okubeera awo nga tebamanyi kye bazzaaku. Uganda erimu abantu abali confused kubanga Museveni kyabadde akola ebbanga lyonna tazimbe byabufuzi nti azimbe ebibiina by'obufuzi tazimbyewo bakulembeze basobola kubeera nga bakulembera eggwanga kubanga ye eva abadde akolera kumalawo bibiina bya bufuzi kugamba tazimbye kugamba tataddewo musingi Uganda kugamba kuyinza kubeera nti n'abakulembeze beereese nti baabano okuleka Uganda okwezuulira abaayo kyovudde olaba kati Bobi Wine engeri gyazzeemu n'ogiraba nti kati abantu ne baleeta omukulembeze owaabwe kubanga Museveni alemereddwa weakness ya Museveni kyovudde olaba abantu bo bavumirira nnyo Bobi Wine bavumirira nnyo Bobi Wine njagala okubuulira eyo testimony bw'oba ng'okkiririza mu Katonda kati nga bo bwe babadde mu kusaba nti ensi tesobola kukoma ku bo nti ne bagezaako okutemera ettaka ku buli kimu Uganda esobola okuzuula omukulembeze waayo era n'emuleeta n'emuteekawo bappa ate n'awagirwa abantu buli lukya obuwagizi bugenda bweyongera ekyo bakimanyi bamaze okitegeera bakitegedde nti tebasobola kkakaatikawo omuntu waabwe era byonna bye bajja nabyo n'obulimba obuyitirivu byonna bimaze okunookinga dead end batomedde kati beebuuza ki ekidda kutukaddiye tutuno omwana gwe tukuzizza gwe tulowooza gwe tubali tulowooza nti nno agenda kugatta wuuno tagatta wabula agattulula asattulula busattuluzi kakati tugenda kukola tutya bannange tusooke twetondera eggwanga twetondera abantu kakati Janet Museveni bwe yabadde ayogera yayogedde ku kye bayita defining moment nti akaseera ako akatono ak'omugaso ennyo eri eggwanga lino nga kekagenda okubeera nga kaditamininga oba kalambulula kawa ekifaananyi eky'ebiseera ebya Uganda eby'omu maaso akaseera ako akoogerako kayita defining moment. Kakati munnange eggwanga lirimu abantu abali mu bukadde 5 ng'ate bavubuka bato nti
kakati balowooza bulala nnyo baba batunuulira balabira ddala ng'omusaayi gugenda kuyiika ate nga kigenda kuba kiri ku bo nga bo era kijja kubaluma nnyo baba nga tebannafa ebintu ebyo nga weebiri oba ne bituukawo. Kansooke mala okwetereeza bulungi nnyo nga naawe weetereza muganda wange nga bwe mpisaawo ekirango kino. Waliwo omuntu anoonyezebwa era ng'omuntu ono omuntu amunoonya tamunoonya mu bubi wabula mu layini ya mukwano friendship. Omuntu ono bamuyita Dewos Akambikira. Dewos Akambikira engineer mu masannyalaze era nga yakolako mu Roko Construction mu myaka egy'e1980 paka 2001. Kati bw'obanga gwe Dewos Akambikira nga oli engineer mu masannyalaze wakolako mu Roko Construction Company mu myaka egy'e1980 paka 2001 munnange jangu wano ku Uganda at large ennamba zange zibaako oku emu esembyayo 15 endala 73. Osobola okunkubirako osobola okusindikira obubaka ku WhatsApp nenkubuulira ekiddako. Kakati ensonga eno munnange enkulu nnyo gwe bwenna ampuliriza atuddeyo ku mulamwa gwaffe kubanga Janet Museveni nze bwe natunuulidde n'empuliriza bulungi nnyo ebigambo bye bino ekisooka birimu olw'amaama. Mujjukira akagera akamu oba story emu ey'akabaka eyagamba omukyala abaali bakayanira omwana, waliwo abakyala abaali bakayanira omwana, kabaka n'agamba omwana oba tumutememu mumugabane buli omu atwaleko oludda. Ate ali nannyini mwana yagamba bamutememu. Ono eyali nannyini mwana yagamba nedda kale waakiri bamuwooli amukole ki amutwale. Kakati bwe tutunuulira olutalo oluliwo wakati wa Lwabwogo ne Janet Museveni ne Muhoozi Kainerugaba, olutalo oluliwo wakati wa Lwabwogo ne Muhoozi kitegeeza lu affectinga Patience Lwabwogo. Maama tasobola kuva mu mwana wa ndaayo. Nti agende n'oli tekisoboka. Kakati omuko Lwabwogo ateka okuba wankizo nnyo eri maama era nga tubadde nga tubiwulira nti ye maama wagira Lwabwogo. Taata yabadde alemere nnyo ku mutabani we naye bingi nti ono abadde naye ebbanga lyonna nti yasooka n'alowooza nti omwana ono bingi nti akuze na bano era ajja batwala nga bannyina tajja kukola ki. Naye kati essaawa eno akitegedde nti oli alowooza bibye ne mu kusaba teyabaddeyo era obukubagano obuliwo bwongera okubeera nga bukulaga obunyinyitivu bw'ensonga eno nti kaakati akaseera kayogerako ka defining moment nga ne Muhoozi abadde nga ajja yeewera nti ayagala kufuuka president wa Uganda nga kyekirabo kyagenda okuwa maama we nga namwe kennyini mukimanye bulungi maama kigwategeeza era lwaki agimuwanga ekirabo mu mutima mulungi oba mu kuwoolera nti guyina okuyiika okujjuza wawo ogwoli gye tutaamanya byamutuukako. Ate era bw'obanga obadde ng'ojja owuliriza ebintu eby'omunda mu famire eya Museveni mu State House awo, ebintu bingi nnyo by'oyinza kati okubeera nga ayize okakasa oba ng'ogamba kiraka kino bwali bulimba. Naye nze kindabikira okuba nga balina ekyama eky'amaanyi ennyo wakati wa General Museveni, General Sale ne Muhoozi kennyini abo babiri abo basatu abo era nga oba bakimanyi bonna naye ng'okusinziira kati ku context y'ebintu nga bwe bitambula nti waliwo alina okubeera nga ate amira oba obulumi era ng'obulumi obwo
obuwulirira mu busungu bw'alina ye Muhoozi nti okumukakkanya batekuba bamusuubiza ebintu bingi nnyo era nga ekimu ku byo already kati akirina era nga n'ekirala kye bamusuubiza kyalina okuba nga atuukako ng'ekigenda okumuyiwayo enneeyisa ye kwe kubeera nti bagenda kumukwasa obusika bw'obukulembeze bw'eggwanga abeere pulezidenti. Ekintu already kati kyamaze okulaga nti ekyo tajja kukola ki? Tajja kukisobola. Tajja kukisobola. Kakati obusungu obwo kwe gamba already nga alabika ng'aliko ekimutawaanya ku mutwe nga buli wakijjukira bw'ati ebibuuzo alina bingi nnyo answers azimanyi kati najjula obusungu n'alanga okwerabira abantu bonna n'alanga okubeera ng'ayagala naye ndaba kyali bwe kiti nange nja bubagira bwe nti ekintu ekyo era Salimu Saleh yamurifareko nga omuntu ali crazy okitegeera atali mu right state of mind akola ebintu mu ngeri y'ekiralu kubanga alina ekintu oyinza okusanga omuntu ng'anywa omwenge naye nga buli bwagunywa agakangwenywe kanywe n'atala kukubuulira ebintu lwaki anywa ng'olabira ddala yeevaako. Kakati ekintu ekyo elementi eyo ngiraba weeri bw'oba wali obaddeko n'abantu abamu abakoze ku bintu ebimu ebibi ennyo oba ebyewuunyisa oyinza otandika okugamba so nno yakola bw'ati. Kakati awantu awo munnange wakyaliwo ebizibu. Kakati era ekyo kyongera okurifulekitinga kubanga neebuuza lwaki Museveni yavaayo n'atubuulira inheritance ya Muhoozi kuba yatugamba nti out of yajja buzi bwatyo ng'avudde from nowhere n'atugamba nti Muhoozi alina inheritance ye 50%. Kugamba ku by'obugagga bya Museveni nti Muhoozi alinako 50%. Kagamba ng'alinga oba amukakkanya nti kakkana nti 50%. Naye kyesimanyi nti Muhoozi amanyi ebintu bya kitaawe byonna kubanga already naye alina ebibye nga ye bye bamuwaga omwana mugagga Muvundu nti alina ebintu biri abimanyi kuba Museveni si ye musiru okutuma abantu abagezi ne Museveni ojja mumutwala mu bantu ddala bamanyi okucangacanga ebintu. Tikati Museveni ayinza okwogera ekintu ekyo nga n'abaana be bawulira kubanga alina abaana abalala kwa bintu byogera kubanga biri public ate abasajja n'abakazi ate abagezi yes nga bagezi nsuubira okuba nti kakati bingi nti Muhoozi yajja mu position ene ya first son nti singa yali asobola okubeera nga apotulinga ekifaananyi ekyo ekya first son Museveni kyali mukoze bulungi ennyo era tewali kuwanaanya yandibadde amuwa buwi busika bwe mu kufuga Uganda. Naye kati waali essaawa eno alaba nga tekikola kitekijja kati yabikka bali abalala of course era nabo bamutya nsuubira okuba nga bamutiira ddala kuba obulaba alumba bako neerabira bannyina nsuubira okuba nga waliwo obuzibu famire tetudde nti eri ku sayidi emu kakati olwo maama kuba bonna yabakuzizza ye alowooza ki nti akulosinga agende ne wa Muhoozi oba bawalabe kati gwe osobola oteeka ku minzaani noga nti maama ayinza kusalawo atya kubanga bino byonna nga bwe mbikunyumiza oba bwe nkunyonyola wano nti ngezaako kusimira omusingi okusinziira ku byabaddewo mu kusaba okwabaddewo jjukira nti maama Janet mulokole ne bawala be bali balokole kitegeeza nti abo bakkaanyiza ddala ate oliye mu Chwezi ekintu bano kye baalaze kye batakkaanya nakyo era naye n'abaanukula n'obbaanukula era n'omukusaba teyabaddeyo kati bano bazze n'okusaba nga ne General Museveni bamuleese bajjukira nti maama Janet asalawo kinene naye asalawo kinene era ne General Museveni yamwabaza
mujjukira lumu oba gaali mazaali banaga nti Janet nkulemeddeko nnyo nkulemeddeko kitegeeza nti omuntu we era amulemeddeko era amuwuliriramu. Kakati bazze n'okusaba kwe bayita Light Up Uganda for Jesus Mission. For Jesus Mission. Ye gwe gwabadde omulamwa. Light Up Uganda for Jesus Mission. Kwegamba nti ekitangaala kyakire Uganda. Ekitangaala kya Yesu Kristo kyakire Uganda ndowooza tukitwale bwetyo mu bufunze. Era nga bakutegese ekkololo. Ono Drake Rwabugo gwe twogerako bawa Patience ono presidential advisor. Naye nga bula Muhoozi wali presidential advisor bonna bamusisinkana ewatali kukuba masimu oba kumunoonya nga tebamulaba ne boogera. Ate era nga General Museveni akulaze nti Rwabugo naye amulinamu obwesige bungi kuba amukwasizza ebintu ebivaako ssente bingi nnyo akatale ka Uganda wabweru wa Uganda ak'ensi yonna. Era ekyo Muhoozi kyamuyombyako. Kyamuyomba kati bw'ayomba bw'anyiiga Patience Rwabugo n'adda eno n'agamba bbaawe nti naye naawe va ku half brother wange. N'amugamba bw'atyo. Oba maama n'agamba Patience nti gamba bbaawo ave ku mutabani wange. Ekyo tugezako kuba ttooki tewali gwe tuvoola wabula kati tutunuulira mu bulambulukufu kubanga ne State House yagezezzaako tunnyonnyola nga bwe nkutegeezezza. Naffe tulina eddembe lyaffe okuba nga tudigestinga kati tukuba ttooki kubanga batugambye Light Up Uganda for Jesus Mission. Naffe tuyinza okugamba nti Light Up Uganda for a clear overview ku biki ebigenda mu maaso. Kakati munnange we babadde kolola wenyini bannayuganda bwe bagamba nti era we bali badde bayimirira ku Independence Ground yawo ne bagamba bannange turesigninze naye nti okusinziira ku bubaka Mama Janet bwe yawadde wabaddeyo baloko pastors bangi ba bishops babaddeyo. Wabaddeyo ne American Evangelist Bishop Dr. La Donna Osborne yabaddeyo. Kati munnange Janet Museveni yayisizaawo obubaka mu ngeri efaanaganako bwetyo. Era nga bw'obanga otunuulidde obanga owuliriza bulungi nnyo obubaka buno abantu babubuusizza amaaso naye nze nnyinza okubutwala nga obukulu ennyo obuulyawo n'okusinga obwa Museveni kubanga kaakati ono ali makkati ag'okusalawo. Muhoozi Patience bwe mba nkusigira ekifaananyi nyinza kukugamba nti kati gw'osuubira nti abazzukulu Muhoozi baalina ne Charlotte Kuteesa ne Patience baalina ne Drake Rwabugo. Maama ayimiridde wano makkati gw'olowooza favor esinga side ki? Esinga side ki? Kibuuzo nga onziramu nga bwe ŋŋenda mu maaso kubanga njagala okutunuulira ekintu kino mu bulambulukufu nga naawe bw'okitunuulira mu bulambulukufu. Kaakati munnange embeera nga bwe yabadde General Museveni nga atudde ne mukyala we ayogera nga ne Museveni awuliriza. General Museveni yabadde ayogera obubaka nga abwolekeza. Ba elders babaddewo 23 ne ba deacons 16 bano babadde baba commissioners. Kakati awo abategeeza abannyonnyola mu bigambo bye obukulu bw'obukulembeze yabagambye nti
leadership is not for faint-hearted, for the faint-hearted. Yagambye nti leadership is not for the faint-hearted. Nti obukulembeze si bwabo abanafu b'emitima. Era n'agamba nti I speak from experience. I speak from experience. Njogera nga nina obumanyirivu. Byayogera abikakasa n'obumanyirivu. So si nti yawulidde biwulire. Kino Mama Janet ayogera. Yagambye nti nga Katonda newankubadde atubeerako wali ku side, mbasaba mukulembere eggwanga lyaffe lino lisobole okubeera nti nno likyusa obukulembeze mu mirembe. Yagambye nti yet with God by our side, I urge you to help lead our nation to a successful transition. Ayogera ku successful transition. Era n'agamba nti yabadde akwatiddwako omulamwa gwe babadde bagiddeko ogwa mission ey'omwaka ogwo gwe babaddeko ekkololo. Tukira nakugambye nti bagambye Light Up Uganda for Jesus Mission 2025. Kati ng'omulamu ogwo gumukutteko nnyo. Kakati era bw'atyo n'akuba omulanga eri church okubeera obumu balwanyise abalabe abayinza okwagala okusika Uganda nga bagizza emabega. Okugizza emabega. Nti ereme kutukako destiny yaayo bagikyuse bagizza emabega. Uganda bonnange mu kaseera ako aka transition period ayogera ku kaseera nga Museveni kati si ye president, obuyinza bukyuka bugenda mu mikono gy'ani. Ayagala abalabe baleme kubeera nga basika Uganda nga bagizza emabega. Naye ayogera ku baani? Balabe ki? Ayogera ku balabe ki? Ayogera ku balabe ki? Kakati munnange era mu kwogera yagambye nti omulamu ogwo gwe babaddeko ekitangaala kya Jesus okwakira Uganda, agamba nti nno kino kimuleeta amaziga mu maaso, nti bwagutunuulira gumuleeta amaziga mu maaso. N'agamba nti we are at a defining moment in our nation's history. Tuli mu kaseera akali decisive, akaseera akasalawo akatono ako akagenda okusalawo ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Defining moment mu byafaayo bya Uganda. Experiencing a significant transition, nti tugenda kuba tuyita mu kukyusa obuyinza mu kaseera ak'omugaso ennyo nga Uganda ekyusa obuyinza. Agamba nti ekigambo kya Katonda kisomesa nti omulabe ebiseera ebisinga obungi bonnange ye kyakolerera kubeera nga entuuko agizza emabega ey'abantu baffe wano mu Uganda n'eggwanga otwaliza awamu, naddala mu kaseera ng'ako. Omulabe y'ani? Kati bw'atyo n'akuba omulanga eri Church of Christ, n'abagamba nti nno transition, okukyusa obuyinza mu Uganda kigenda kiba kitwala mu season endala, new season empya, era nga eno yeetagisa church okubeera nga eyimiridde wamu.
wamu olukusasira kwa Katonda munnange kusooke kujambale. N'agamba nti kitegeeza nti nga etambulira wamu mu kyayise servant leadership. Servant ki? Leadership. Oba yakyewoze wa Bobi Wine oba kaakati ekyo kyokka kikulaga nti bwe tutunuulira ebiriwo katugeze okutulugunya abantu bawambo bateka mu zi basement bakola batya ebyo byonna biri evil. Ebyo byonna biraga obwannantagambwako omuntu okwogerako n'okola otyawe byonna tebiraga servant leadership. Kitegeeza nti gwe bwe olowooza nti nno bino bigambo Maama Janet abyolekeza Muhoozi nti naye ali included mu abo bagamba bayogerako ku kyaki gyayogerako taliimu, kubanga n'okujjayo teyazze. Kakati bw'atyo n'agamba nti tulina okuteeka ebibi byaffe byonna wansi ebiyinza okututeekako akazito. Kano kaseera kakwegatta ffenna wamu to unite, era Mukama Katonda atuwa amaanyi okulwanyisa omulabe waffe ffenna, common enemy, kubanga ewali obumu Katonda alagira era n'ateekawo ekisa kye emirembe n'emirembe n'obulamu. Bigambo bya mukyala Jeno Museveni Janet nga ayogera. Kakati jjukira nti bano babadde beetondedde Buganda ne Uganda okutwaliza awamu, era nga bannayuganda bo bamaze dde okubeera nga bali yakitinga bamukisaba kimu peaceful handover of power bw'abanga ddala ategeeza okwetonda okwo. Naye Museveni ali mu kattu, akimanyi bulungi nti mutabani we tasobola okusinziira ku kigezo kyamuwadde. Omanyi mu Bayibuli mulimu wali be baawa ensigo ogenda okuzisimba, mujjukira mubimanyi okunsinga. Kakati waliwo abaasimba ku lwazi, waliwo kakati munnange First Son nga mumuyita, era nga kakati CDF Muhoozi Kainerugaba abamu bwe bamujubisa nga bwagenda okusikira kitaawe. Nkugambye kusaba kuno teyabaddeyo ekkololo, naye yasobola okuddamu Drake Lwabwogo bwe baali ku UBC mu interview nga boogera ku bachwezi nti tetudda mu biseera by'abachwezi. Muhoozi bw'atyo n'abambalira era n'abagamba bye yabagamba, kuba yabagamba nti kyogamba nti nno nze okukkiririza mu bajjajjange gwe bw'oyita sitaani. N'amugamba nti ebyo bye mukkiririzaamu temwawukana ku by'abazungu bye baleeta wano ebyokutubikka akatambala ku maaso n'ebirala. Kakati ebyo biriko argument yaabyo, ate sijja kugamba nti Muhoozi yabadde mukyamu okubagamba bw'atyo, nfuna bulungi. Sijja kugamba nti yabadde mukyamu okubagamba bw'atyo, kubanga ebyo biriko sayansi waabyo, okunyonyola kwabyo bwe tubitunuulira ennyo. Naye kati twogerera mu context eno nti kati tuli mu first family, nabano ye bakkiririzaamu kuba mama mulokole nnyo ne taata naye ali awo abuzaabuza. Okitegeera abaana bano abawala baano bakulaga nti jjukira nti kati bwe twogera ku patience ayinza okuba ow'enkizo oba oli awo okusinga bannataso, kubanga Drake Lwabwogo alabika ali close nnyo ku Museveni okusinga bali ate abako abalala, era ono muko ye threat.
naye ate nga ku sayidi eya maama ayinza okuba nga waakiri yaligeze ne Lwabwogo okusinga Muhoozi kubanga ono ye muko ku sayidi ye kati ate taata ye ali awo mafiya asobola okukuwaako byakuwaako n'akutuusa wona waakutuusiza naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti togenda kumwononera legasi embi gyaleseewo ate gw'ogyongere ogyonoonera eddala wakiri bannayuganda abamu kabasigale nga bakyakola ki nga bakyanjagala osanga kati bayinza n'okunsonyiyira awo singa mba nkoze kiri kye baagala bo ekya transition naye nga Museveni bye yayogedde oba ne Janet bye bayogedde kubanga mu byonna Janet yabadde ayogera nga tananaagira Museveni nga ananaagira tukimanyi okunanaagira kwe kale tetuyinza kubyesigambako nnyo era kyabadde kikyamu Mmengo okubeera awo naye neetekawo kondishoni zaayo n'ebirala nti abantu kye bayogera kiri kimu Mmengo yali sirise n'etayanukula by the way kyalisinzeeko kubanga yaliwuliriza eddoboozi ly'abantu kubanga tetusuubira kuba nti ate Mayiga agenda kujja agambe abantu babadde baŋŋamba era nzije nnangirire ŋŋambe nti Museveni ffe ky'okwetonda ave buvi mu buyinza sisobola kwogera bintu ng'ebyo tetusuubira kuba nti ate Mayiga ajja kujja ayogere bw'atyo kubanga yali akikozeeko wano juzi abantu eddoboozi ly'abantu nga lyogedde kati baali badde basirika kubanga abantu bo bagamba nti okwetonda yes naye okwetonda kwe kwali badde nakuwaayo buyinza tebannanga obuyinza bwamwe buubwo naye ku sayidi endala kati Muhoozi ate alina okumaliriza kye yatandikawo era nsuubira okuba nga ekyo bagenda kutuula bulungi nnyo ne mukulu munne Salimu Sale bakisalire amagezi ate nga Salimu Sale mu bigambo bye kyabadde kyamulisizza dda nti ono Muhoozi banoonya bunoonya waakumuteeka jjukira nti bamusuubiza obusika ebitundu 5 ku buli 100 gye ne Museveni kennyini yayogera okugatta n'ebirala olwedde Uganda yeesasula balina okukkakanya omutabani naye ku by'obugagga byaki bya Uganda ekyo twakigumira dda naye ekikulu kya byonna ekikoligo kutuvaako bannayuganda bana kye basabirira ekikoligo kikole ki kituveeko kati ebyo byenjogadde simanyi oba bibaddemu okuvoola biba bibaddemu okuvoola mu nsonyi oba naabo benjogeddeko bansonyi biba bibaddemu okuvoola naye munnange okusinziira ku biriwo nti bannayuganda ng'era Janet Museveni bye yagambye nti ng'oggyeko Katonda nti Katonda ng'ali wali wabbali atutunuulidde kubanga yagambye nti besides God nti naye munnange tulina okusaba ennyo okulaba nti wabeerawo transition of power okitegeera nti tulina okusaba ennyo okulaba nga babawo transition of power kakati munnange nga naffe tuggyeko ebirala byonna ebyokuvoola ebyokukola bitya n'abantu abamu okubeera nti tebaagala kuboogerako naye naffe tulina okubeera nga naffe munnange tugendera ku njogera egamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono era nga tetugenda kukkiriza kwegamba kubeera awo mu buzibe tutomere nga tulaba kakati kuno kubadde kubaganya birowoozo naye kiba kikyamu nnyo ekisooka era nsuubira okuba nti mu transition gye boogerako nga famire ya Janet Museveni nga maama Janet byabadde akirambika nti kyetega ne bakimanya nti kye baalowooza era nga kye babadde nga bagezaako kutonda eri abantu nti Uganda esobola okubeerawo nga tesobola kubeerawo nga famire yaabwe teriiwo ekyo tekiri bwe kityo kubanga obukulembeze bwabwe tebubadde bulungi era y'ensonga lwaki bakakiddwa okubeera nga beetonda kubanga okwetonda kwabwe si kwangu kitegeeza tebasobodde kututeerawo kutuguluumingira bakulembeze ebbanga lyonna babadde beerowoozangako bokka era ekyo ne bakiteberako ettaka bwaba tosomesezza abaana kitegeeza tebusobola kukeera ku nkya ate n'osuubira graduation mu lujja lwo oba nti osuubireyo dokita oba bannansi kitegeeza nti bannansi badokita balooya ba inginiya obeera wabatemerako ettaka naye nga babaamu mu famire yo nga kituufu baalifuuse naye ezaabwe waziwasaamu abakazi kakati Janet Museveni ebbanga lyonna era nga byatutegeeza nti ye akolerera famire ye n'abaana be naki amaze ebbanga ng'akola ki ng'abakolerera kiba kitegeeza nti eno ng'ayino nabwonoonyi
kati Uganda nereeta abakulembeze abaayo nebasitula era ne Mengo naye awo ekagwira nti erina engeri gyegezako kuleeta abantu mbu abategeke mbu abateeketeeke abo naye nga ate neyita basomesa butali ya nguzi butali ya lukwe mu nsi yaabwe ekyo nekita basomesa kubanga tosobola kibasomesa olw'ensonga nabo bennyini ate eri gye bafuna akagaati gye basuubira okufuna akagaati kati tesobola Mengo tesobola kutegeka bakulembeze bagenda kufuga Uganda oba kukulembera Uganda okuleka okugenda okufuga naye okukulembera tekisoboka. Uganda yesobola okuyisitula abakulembeze abagenda okugikulembera era abantu nga babakkiriza kubanga babeera boogera ebintu ebyo ebiri ku mitima gyabwe. Kakati transition yonna gye boogerako oba buli bwe bagyogerako nti omulabe gwe boogerako gwe bagamba agenda okubeera ng'agirinyirira yoyo awamba yoyo atulugunya yoyo abolereza bannayuganda watali nsonga asibe bannayuganda mu makomera awatali nsonga abbye eggwanga lino okulikaliza awagidde enguzi okukussa n'okutunda eggwanga mu kwewola omusimbi omuyitirivu n'ebyobugagga bya Uganda okubeera nga babigabanagabana ye mulabe namba emu era nga ye famire eyo eya Museveni mu State House awo kye bakoze ye mulabe era nga bwe tuba twogera ku peaceful transition omulabe ayinza okubeera nga atrailinga transition eyo oba nga agisika agizza amabega omulabe ajja kuva mu famire era mwali be bamuguluminga bennyini balina okuba nga bakimanya era nsuubira okuba nti Mukama Katonda nga alightinga up Uganda for Jesus mission ekitangaala kibaakire bakitegeere nti bannange tuliddeko kye tulidde era nga nsuubira okuba nga oba oli awo Museveni ye mission ye kubanga nsuubira okuba nga mission yasooka bagyabootinga muhozi project bagyabootinga yakona waali essaawa eno amuyambako kubeerawo abeere nga bw'asalaasalawo bw'atyo then amalirize endoza naye amulitayaringe kubanga bw'atuyamba n'amujja kuba CDF awo n'amulitayaringa nga bw'alitayanize beerweru naye n'amugamba naawe eno wakubadde bwereru obagobye naye naawe omazeeyo ebyo n'amulitayaringa bw'amulitayaringa kiba kitegeeza aba amaze okukakasa nti ddala Uganda egenda mu peaceful transition naye kati akomawo 2026 tetumanyi kubanga jjukira nti already tosuubira kakiiko ka byakulonda kulangirira muntu mulala yenna wabula bannayuganda bagenda mu protest vote era nga ejja kusigala protest vote ne Museveni akitegere nti ndowooza kakalulu akagenda okwongera omukakasa nti ddala bannayuganda bankyawa ayongere okukola adjustment bwensuubira sigenda kusookawo nnyo wano tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large akuume